Nkwaniriza nnyo nate wano mu kaseera kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Mubende yabadde wezezza milimitaazi 3.7, Soroti milimitaazi 12.4, so nga ate yo Ebuduuda zaweze milimitaazi 8.9. Bwe tutunuulira ku bifaananyi bye ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Afrika, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu nnyanja Nalubaale, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu obudde bujja kubeera bwa kikome. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu ne mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Olwo mu bukiikakkono n'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi ne Dubai tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu New York tusuubirayo obunnyogovu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 3, ekyoleka nti n'omuzira gwongedde okugwa. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, nga tuli wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.